Okay, akawungeeza akalungi omulabi waffe omulungi alituefine yaffe nga bulijjo erinnya Nzakira Mbwane Kannamugira nga nkwebaza gyonna gye waakoze okuva ku makya paka mukadde kano era ne nkwebaza okuba ng'okyali ku telefine yaffe ng'awasazeewo twesiga obeere ng'olaba ffeffekka bingi byogenda okola ku telefine nga pulogulaamu olutindo ezze mukadde kano ne bannaffe aba YPA abakafulu mu kulunda embuzi enjuki wamu n'okulima kasooli n'olwekyo beerako obeere nga okengulwa mu bikwatagana n'obulunzi mukadde kano ndinayo abantu bange babiri abalunzi era abalimi ng'omu ku bo ye mwami Kyozira William Nadiope Kabuzi yali agala nnyo nja musaba ababuuzeeko naye nga sitera n'ababuuzaako nyinawe n'omukyala Maria Nyiramugusha naye nga mulimi era nga mulunzi okuva mu YPA kantandike ne Kabuzi ono ababuuzeeko then ne mukyala Maria yajja kola kyekimu tugende mu maaso. Neyanziza nnyo okubeera nga ekisookera ddala otukyaziza nga aba YPA njagala okutegeeza nti mukama waffe mukulu Obed Ben ekyamazima kyo kiri nti asiimira ddala emirimu gye mukola ekyaŋŋambye nkayiseewo era nkikugambe BBS tusiimira ddala nga wokiwulira emirimu gye mutuwa okuba nga mutuwa platform amanya nga mukulu Akram wabadde abannyonnyodde obulungi nze Kyozira William Wilberforce Nadiope Kabuzi kale ebisigadde byerabire naye ebya Kabuzi tokola tolyerabire nze mbatadde. Okay mukyala Maria wanje sabo buuza ku bantu baffe ani yanza nnyo sabo omukisa guno gwompadde era okubanga ndabikiddeko ku mpewo za BBS mwasibye mutamu n'abatulaba omutanda tumwebaza olw'omulimu omulungi gwatutuusaako erinnya Nyiramugisha Maria ngera nange nkola ne YPA era ndi muweereza mu bulimi n'obulunzi sebo era nga leero tuzze okwongera okukubakuba ensonga zonna okulaba nga twejja mu bwavu. Okay ngenda kutandika ne mukulu Kabuzi tugenda mu luwummula abaana abamu bakyali ku masomero oba oli abamu ng'abasiniafu bali mu kumaliriza kola bigizo byabwe abasiniafu nabo bali kumpi naye ebiseera ebisinga naye njogerako ne mukulu Cyrus naŋŋamba Blind Kid eno baagala nnyo gitunuuliza abaana bano abakyali abato ba myaka 2 mwaka gumu awo tambulira awo ensangi zino tukaaba nnyo obwavu bungi okuva ku mirembe gy'abajjajjaffe abatusookawo naffe tukaba ekintu kyekimu kati nga tuteekerateekera abaana abato ffe betuzadde oba betunaazaala oba bato baffe tuyinza baziyiza batya olunnabi lw'obwavu. Neyanza nnyo mukulakula kibuuzo kyo kibadde kirungi nnyo obutagambika kakati obadde okimanyi nti gwe mwennyini okyogedde nti tuli mu third term eri abakoze ebibuuzo eri abali okukola ebibuuzo eriyo n'abagenda okukola ki ebibuuzo n'okuwummula naye nkakasa eri ate abalala abatasobola kugenda ku ssomero third term oba nfunye akantu ako kati gwe omuzadde ondaba oli eyo ekyamazima nja kukakasa mukulu Akram tewali muzadde awulira bulungi ng'omwana ali wakatudde ekyo kituufu era w'osanga oli ng'omutima munafu ayinza otandika okukaaba obukaaba okitegedde ekintu ekyo so kino kyonna kiva ku ki oluusi butaplaningira bulungi baana baffe nze ne nkugamba nti ku mbuzi 3 zokka ziri emitwalo nga emiliyoni nga 2 n'ezigwamu ze weetaaga okuteeka mu mwana ono gwe n'omulekera YPA ne tumulabirira ne tumubeera nga tumusasulira fees paka ku university emiliyoni 2 wozikwata n'ozimuwera that is also okay naye ettaamu eddako ogenda kola ki oba okategedde akantu ako kati zikwate kubeera eri abamu nga Katonda gwakutaddeko eddusu akuwanzeeko eddusu ng'ekyamazima osobola okwafoodinga ssente ezo saawa zino oziina enkyawo otaabeere nazo ogenda kukola otya ensonga y'okuplaningira abaana etandikirawo ebbanga nze nsiiba ngamba abantu era nkyogerako wano ndisigala nkyakyogera nze ewange sikozesa family planning mukulakulana toteekerateekera family yo sikozesa family planning ewange oluzaala omwana ze mbuzi emeka mbuzi 3 wenzaala omwana mbuzi meka 3 oba okategedde kati gwe omuzadde ondaba oli eyo oluusi kale oyinza obeera nga wazaala ate ekya planning tekitegeeza omwana omuto ddala nange nawe noli plan mubulaklamu naawe osobola ovuga Blind Kid oba kale era osigala obanga oli w'abazadde bo osigala oli mwana sikyo kati naawe osobola ofuuka Blind Kid emyaka gy'ataano 7 esigadde ku nsi newe planingira mukadde kano ngina kuba blind father okategedde kati eri bazadde bonna osobola ofuuka ki kyentegeeza kyekino nti bannange tutandike okubeera nga tuplaningira abaana bano abasinga abantu abatulaba abalungi tuva okweterayo gwa naggamba eri gavumenti kyabasinga tuzaira gavumenti for which may be right in one or another ate gwe woteekwatako woteekwata ku family yo tewali agenda kola ki
Ukabuzi. Kozi embuzi ya meka. Wenjogera sawa zineno. Embuzi ebadde ku mitwalo 75. Kati eri ku meka. Kati wenjogera ajjako 5% ku mitwalo 75 ndozo gojjeko emitwalo nga 5 ne 12. Wemba sirimbye. Kati embuzi eri ku mitwalo nga nkaga mu mwenda ne singa kana. Awo embadde njagala. Embuzi webe eri ku mitwalo nkaga mu mwenda ne zigwamu. Yes. Embuzi ngeri embwete. Kitegeeza omuntu wa wansi ayinza obutagisobola. Konjagala okubuuliza. Omuntu wa wansi yandibadde apulaningira atya omwana oba ateekateekera atya omwana we ng'akozesa YPA naddala ku side ya project y'embuzi kuba zonze za bbeeyi neyanziza nnyo era ekibuuzo ekyo omuntu owa wansi asobola tegekera atya omwana we ddala ng'embuzi wadde tugambye nti tulina 5% era ku muntu omulala ayinza olabangira ekyaliwa which is also okay okusinziira ku nfuna ey'omuntu kaakati gwe alina esente ntono kuba nze ngamba abantu tusobola okusevinga tulina kye bayita YPS sako eriwo ssaawa zineeno ng'osobola okutandika okuteekayo mpola mpola mitwalo 2 mitwalo 3 mitwalo 4 paka embuzi weewera Nyoka tuzijjayo mu sako ne zitwala mu YPA ne tubeera nga tusayininga contract. Kati gwa ndabo omulungi. Oyina sente osobola saving ekitwalo buli lunaku. Osobola saving 2 nze nyina omu ku client owange. Nyanza mukolako. Ekyamazima omukazi ono mukazi afuna za kameza. Era buli lunaku saving 10 zirezo. 12. Aziweereza nze mwenyewe. William Biliza mbere zirabi. Tezirabi nengenda mu accounts nenziteekayo. Nefuna receipt ya 10 meka. 12. Ewiki wegwako tulina omutwalo gutya era kati wenjogera tutuse emitwalo tunyanga mu 3 okuva twatandika okukola ki okusavinga kati gwali yandaba ogenda kungamba kingo so saving omutwalo lunaku otegedde akantu ako so nkwade example eyo nti noli ayine ebbiri asobola okuzireta n'tukola ki namusavinga yes ngenda kusanga kutekeeze mu kalono nnyo ngende wa mukyala Maria yes be batyo tugamba abakyala abo nti okuva we najja mu bufumbo bo kuba kubanga limaze naawe teri mbeera ekiwuka tulemedde mu bwavu tokulaakulana tulina kyo nnyongerako balowooleza kasente kukka ngenda kubuuza kati nga gwe omukyala omuntu yandibadde naddala ffe abasajja kuba ebiseera ebisinga abakyala mutugamba nti mubenefitingira ku ffe nandibadde neewa bbanga ki okuva mu bwavu nenza nnyo sebe ekibuuzo ky'ombuuziza nga katono nnyo nga sinagenda ku kibuuzo ekyo njagala ntegeeza abalabi baffe abatuuliza abalungi nti ekintu ekisinga okuleetera abantu okuba nga bakyali mu bwevu mpaka naleero nga bali mu bwavu we balimu kwe kulowooza nti baamala okugeza nga bongambye nti abakyala baami baffe batulabirira n'atulabirira n'owulira nga akulekeddewo omutwalo oba emitwalo 2 n'atuka ekiseera okuba nga akulekerawo 2 awulira kati ye musajja oba ntegeera naye erabira nti waliwo alekayo emitwalo 5 waliwo alekayo emitwalo emmeka 10 abantu abandi olunaku lwaleero nandiyagadde nnyo omuntu n'abeera n'okusoomoozebwa mu bulamu bwe n'amanya nti lwaki nze sisobola kuvuga lwaki mba nvuga mu motoka eno lwaki mba sikola kino ekisingako ku kino omuntu bwe lwalowooza nti okuba balandiroda bali eyo n'awulira nga ennyumba 2 zafunamu sente zimukola zitya zimumala naye n'ategomba ayina kalina oba ayina apartments kyekisinga okuba nga kireetera abantu okuba nga bali mu bwavu ku kyebbanga kyoyogeddeko abantu abamu tubadde nga tuwulira kuva ku bajjajjaffe nti omuntu yenna asana emyaka 45 emyaka 5 olina okusuubira okuba nga olina ki obugagga sinakindi fe abawala batugamba gwanoonya omuvubuka nga yazimba ng'ayina emmotoka kyekonoonyaani taatawo njagala bategeeza olunaku olwaleero nti endowooza ezo ezimu YPA zez'okuggyako ku bantu baleme okulowooza bwe batyo singa ogenda noonyeza ku babiliyoneers abasinga people in their early 30s myaka 33 myaka 35 olunaku lwaleero juzi nali njogerako n'omwami omu ne munyumiza ku projects etukola njogera ku babiliyoneers abasinga nagamba nedda abo babeeramu omukono gwa gavumenti babeeramu omukono gwa gavumenti abantu paka na leero kibalemye okukkiriza nti obugagga ne ku myaka 2 bukola butya busoboka omuntu w'emyaka 12 ngamba omuvubuka oba omuzadde andaba ng'olina omwana we ali awo waka olusi school fees zaabula kuba kufaanana nga ayina embuzi 15 n'ozikwata n'atandika ozikola zitya okuzirunda omanyi kati kangeze ku mbuzi ya YPA embuzi endegenda kuzaala nga bulwezaale kitono nnyo mu abaana 2 olwongamba nti ezadde kitya kitono n'okumusala olusi bimukoze yeah, exactly. Bimukoze butya bumusaze. Omwana embuzi 15 singa zonna zizaala mu myezi gestation myezi 5 n'emyezi emeka ne weeks 2. Mu mwaka gumu oba myezi 10 ko tubale mu myezi 6. Mu myezi 14 omanyi obugaga omwana no bwagenda okubeera naye nabo. Abantu basinga tulina businesses ez'amanyi tukola. Wetwogera ku agri business wetwogera ku obugaga obuli mu mbuzi. Abantu bamuti bakikiriza. Paka manedde bintu byabukoshi
bya bulimba era mfunyeko ne bangi nya bajjaje ne bagamba nebino ebintu bikola bitya bisoboka kuba mutufeera obo ntegeera olwokuba bambi kyannaku nnyo nti walowooza kukulunda walowooza kumala gagenda ogula embuzi gye wasanga mu katale bagirenza olusina yakutunda n'ogikwata ogireete ku faamu yo so obwesigwa bwe tuzimbidde ebbanga lineeno ng'era bwe tutaatunze omulabi waffe omulungi olwaleero kabaka atugamba bulijjo okwejja mu bwavu naye gwe ng'olowooza okwejja mu bwavu lwaki olowooza nti okubanga olinayo emizigo ebiri kikumala okubanga oli mugagga lwaki tolowoozaako nti nsobola okubeerako ne kalina nsobola okubeerako n'emmotoka nsobola okubeerako nga nange nina ekyange kyempita nga nange mbalibwako mu bantu abasobola okubanga beerabirira omuntu yandibadde atandika n'embuzi meka mu YP ezitandikibwako zasobola okufunamu amangu omuntu yenna kisinzira ku kiruubiya nga yenkugambye nti buli muntu alina weyekola ki weyebalira ate sinakindi waliwo n'abatayagala ng'oluusi obusobozi temumukola butya temumusobozesa naye ng'alina ekiruubirirwa ng'era alina kyabala mu YPA tukuwa ebbeetu alina embuzi emu asobola okugula embuzi emu asobola okugula embuzi 10 tandika kubanga bw'otandika nalero n'embuzi emu kijja kuleetera ennyonta ekyokugamba naye abalina embuzi 10 bakikola batya kyekala lujja luli awo ng'owezezza 5 ng'owezezza emmeka ezisukakaawo mwami Kabuzi ayogeddeko n'abagamba nti planned kid omwana otusobola omuteekera ku mbuzi meka 3 era n'akubiriza nnyo abantu abali abawansi okubanga beefubako okulaba nga bafula baana we ba planned kid twayongeddeko ekino ekya planned kid nyongera nga okyongerako nti twayongeddeyo offer nti owa planned kid tewetaga administrative nti simanga administrative tewetaga kusasula membership jangu n'ennusu lw'olukumi jangu n'ennusu z'15,000 jangu n'omutwalo gwo gamba njagala mwana wange abeere ki planned obeere ng'osasulangako Mukyala Maria nga tumaliriza olwakadde farm visit yaddi farm visit yange 23 ye Sunday eno era anaasubwa ogenda subwa bingi nnyo tubategekedde embuzi tumanyi ziraba ku TV zibadde ziyitawo ku screen embuzi n'ogenda zirabako embuzi n'ogenda zikwatako buli farm manager ali ku farm oli wadde mubuuza ekibuuzo kyonna kyokola ki kyoyagala mubuuze eno embuzi yabbanga lyenkanawa embuzi eno mbadde mugiriisa ki embuzi eno eyenkana ekya ndoza muzeba nga ziri very healthy very nice zifaanana bulujjo nga bw'okiraba era we tugamba nti embuzi ya mutwalo 75 ekintu ekyo ekikola otya okirabirako ddala so tosubwa zinga 3 tumalirize omuntu ayetaze okujja ku faamu ku Sande akoze atya omuntu ayetaze okujja ku faamu ajja kutukubirako era ngenda kusoma enamba yange enamba yange eri 0703 08 45 17 0703 08 45 17 gikubeko kati ojja kuregisteringa n'emitwalo 10 gyokka era gyo ne receipt yo gifunirawo ku Sande saa 12 buli ayagala okugenda kubirako ey'essimu receipt yo ogenda kugifuna ku Sande saa 12 tukuleka ffe oba YP endoza muntu aba ne ku TikTok time check tetulina budde bwa kuzanyira muki obudde tububalira ddala nga kya makulu so ku 12 tujaba tusimbula ngenda kusaba mwami Kabuzi oba inamba y'essimu tusiibule ko bayinza okula kuba bayinza okuba ku ya Mukyala Maria nga teriiko neyanzizanya akakisaako akokumpa nti enamba njigabe mangu gyobogaba yokka tugende kati enamba eyange mwennyini Kabuzi era nkubira yogera bwogezi Kabuzi ebisigadde obindekere ku 0707 7 5 7 eya office nzikiza nako kaisewo mangu ku 0703 zire mirundi ena esembya ya 3 munya ya office gikubeko nawo baberenga basobola okuberanga bakwata bakunyenya okay beba naffe aba YPA Youth Platform Africa ojja basanga wali ku opposite access building kuzimbe kye kiriko embuzi waggulu we wali head office zaabwe ezerubaga tuyise mbufunze nnyo lwakadde naye namba z'essimu bazibawadde beera ngo bakubirako omanye ebisingako okulambula kwa farm visit ku Sande bayane China tour embuzi ku nnyonyi naye byonna bajja kubanga bakola ki babikunnyonnyola erinnya Zakira Mbwanika namugira sigina sukako wano awangale nnyo Ssaabasajja Kabaka